لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا على ما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر النار فإذا أنتم منه إذا دخل الجنات كنت ما شاء لا قوة إلا بالله وإن تريد أنا أفل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتينا جنتك يرسل عليهم السبال من السماء ترسل سعيدا زخرفا ويصبح ماؤها غائبا في الواسل تنصب البطون القريشية bana babiri ayongera obbajira omukisa mu bufumbo bwabwe asooka okugwa munne mu kifuba kati bakasanti yasinga omwagala ku bafumba babiri asooka okugwa munne mu kifuba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami Hajati Kuluthumu kulaba ku BBS okomubuuzeko ku BBS balamusizza nnyo mwebale kugyekuumirako. Twagala tutanyemu olunaku olwaleero olunaku lwaki kuba tulabye Dokita Kuluzi Inna nazidde kitegeeza ki era abakulaba kuba tulabye n'omuko omukyazizza soko tuyiseyisizeemu olunaku olwaleero ebadde henazite eyakulusuumu nga lunaku olubadde lwakusanyuka nga beeteekerateekera abayingira babeera mu muudu ey'okuba nti bagenda mu mbaga yaabwe kati nga tuyina n'okubalombera edduwa Allah abataasa abalabe baabwe bonna ababeetoolodde gye bayitira yonna ng'era twagala tubali tumusaba omutonzi asobole okubongera okubakuuma asobole okubajjamu buli muntu afune ekirungi ekiri mu munne amukingirize ekibi ekiri mu munne nga buli muntu munne amugjamu kirungi kyereeso si kibi kati kyo kibali twagala okusabira olunaku luno olw'edduwa nze naluyise lwa dduwa. Ate ntulabye mu mufumbidde ne kalanki mukoze nga mukolo mulamba omuko wali omulabye wali omusisinkanye ng'ogyeko ebifaananyi n'ebirala omuko ng'era bw'okimanyi nti nno olunaku olw'edduwa okumusisinkana mulaba era bulijjo mulaba amaaso awali omusisinkanyeko omuko oba gwe mulundi gw'ogusoose omuko namusisinkanako bagamba nti emikolo omuko nazaala we muba mwetya gwe kibadde kitya anti era simusemberera mbadde ntudde eno nga naye atudde omulabye otya embeera ze akuba si gwe gusoso kyali ewaka ewa maama Kulusuumu yamuleeta najjanda bugambo ki busobola obbasibirira muwala awo n'omuko muwala wange n'omuko mbasibira obugambo buno bagende beekwase nnyo Allah subhanahu
era batye nnyo katonda waabwe katonda waffe beekwase mukama mu buli kintu bajja kuwangula mu buli mbeera ate era nga mbasabira baagalane okukirawo. Ebigambo bingi byogera ku social media okusingira ddala mu baagalana. Abaana bo bano wandibawagidde omukwano waabwe oguteeka ku internet. Sandiyagadde bakuteeka ku internet. Sandiyagadde bakuteeka ku internet. Era nange nkwewuunya engeri gy'ozzeemu wano. Nedda kino tuzze ku mukolo gukavalinga but just I mean okuba nga buli kafaananyi bakapostinga buli kafaananyi ebintu ng'ebyo kuba internet ogimanya ebigambo erina bingi awo bawabula batya okuvvuunuka ebyo ebigambo ebyo ne bye baboogerera. Omanyi internet eno ogiraba ekuwanika n'ekussa si nnungi era sigiwagira. Nsigiwagira. Obugambo bwe obusemba eri abagole bo nga mubateekateeka n'enteekateeka ziri zitya nga tumaliriza. Nsabira beeyise bulungi mu biseera bino bye tulimu era beekuume kubanga ababi bangi babatunuuliza amaaso. Omukolo nga mugusoosowaziza nnyo ekisusse. Omukolo guno abantu bonna bagukola. Omanyi ku lunaku kati nga luno bw'olulaba nti lubadde lwa dduwa. Teri muntu akola mukolo n'atasabira baana be. Omuntu bw'oba nga okulembeza Katonda olina okusabira abaana bo obayise mu Mukama Katonda abawugula ebibi ebiri mu maaso g'abantu abatabaagaliza. Kati oba obaagalizaamu kirungi ndyogamba nti katulete ajja abasomereddwa babeere bulungi era bakyuke ku mukolo gwabwe nga bali bulungi era balamu bulungi. Tweyanziza maama w'omugole omukyala mukulu tukwaniriza ku BBS omukolo nga mugusoosowaziza bulala. Kakyali kabaga wangi bye baboogerera byonna kati muli mu bakakasa mbuffe twabaleka dda boogera tukyabiwulira naye so tebikola makulu kubanga ffe tusigala tugenda mu maaso. Guno gwe gusoose okukyala ewa maama. So emirundi nga 3 okusinziira omukolo nga bwe gutambudde bugambo ki bwosobola ogamba abewaka okutegekera ensonga zonna abewaka abewaffe oba wano aw'omukyala. Abantu bano bategeka bulungi nnyo kyekugala so nga bwolabye eno just yenadde naye olabye ekibadde namungi w'omuntu yenna abaddewo ebintu obiraba birungi nnyo byonna ebiriwo so alhamdulillah. Eno si ye kapo eya 2022 ng'ogamba olina kapo gy'olaba ekwejimbamu. Kyensinga okumanya teri ansinga kwagala mukyala we so simanyi oba waliyo ayagala mukazi we okusinga bwenjagala mukazi wange naye nga bwomanyi tekiwomera matama abiri. Bingi byayogerwa lwakuba nti kati byasirikamu nti toli siriyasi oli mumenya bantu mitima nabbakakasa anti kati abo bagamba nti saali siriyasi baali tebamumanyi okitegeera. So kati omuntu atakumanyi ayagala okwogerako buli kyayagala waddemu okwogerako buli kyawulira ekimulimu naye nga nze kuva ku ntandikwa abantu nebasuubiza wendi nkyaliwo paka nkomere era wanlaba batuli kati se. Omukolo gwa abantu nga bali ba public figures social media kamera zibatambulirako bino nabiri mugenda mbeera giiso otya kati gwe ng'omusajja ogenda bivuga otya professional kuba internet eyingira mu mukwano neguyuzaayiza ne gutawangaala. Eguyuza sikiwanti tebayinza otuyuzaayiza olw'ensonga me and cool buli omu ategeera munne ate buli omu amanyi munne kyasobola okukola so abali wabweru ne banayogera omukwano tegubeera gw'abantu ba wabweru omukwano guba gw'abantu babiri so sikiwanti waliwo ayinza otuyingiramu wakati. Omukwano gwa muno okiwagira gubeere ku social media oba nkiddemu nti ekyo sijja kugamba nti wagula ku social media naye nga bwe kiri kubanga ne bwoba oba gy'otambulidde otambula bakusongamu kitegeera so obviously mulimu kyotasobola kujjawo otambula abantu bakusanyukira gyogamba otya kitegeera tubagwako mukubeeyo mukate vidiyo mukoze eki oba tolina kyakikolera sinagamba tirasobola kwematira.
enteekateeka ziri zitya? Oli musajja wafuuka sereebu naye tolina gematira wasigala nga bwe wali. Simanyi celebrity world ebeera etya naye nga nze kyemanyi nti osigala oli muntu omu. Okuva wasinkana Cool mwayingira mu public figures, kusoomozebwa ki kwosanze mu limelight kuba wali tomanyikiddwa nnyo na tutumu? Sikyasobola kunyumira mikwano gyange nga bwe nayagala. So obulamu buno you live people's life not your life. Naye nze ngezaako nnyo to live my life. Kitegeera kuba bingi nnyo byetasobola kukola ng'omuntu olwokuba nti agenda kundaba nandaba atya, naye nze Akram I live my life. So era nkiwa abandaba bansanga ne balunga nti Akram naye najjayo, Haji naye nojjayo, yes nzijjayo kubanga nze Akram oli era n'owakakati. Enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka zitambula ebisinga byaggwa, so tuyinda bulinzi saawa. Okay, omukolo ogwo batugamba guli strict nnyo era kyemmanyi nti omuntu nga talina kaadi tosaalimbirayo. Atalina kaadi ye tajja kuyingira. Wangi waliwo abantu nga naye nga teyafuna kaadi naye nga ayagala ebyaddala abatuukirire. Abasinga bazze mu inbox yange naddala ku Facebook ne basaba cards. So abasinga bagenda kugira ku side yako baffe bye strictly tulina enamba gye tulina okugenda nayo adi tugirina, so ate waggulu it's an open space. What is Inaz Day? Like Dr. Cool's Inaz Day? Yabayimbi. So nkiwayo esoose sikiwa nti kyali kibaddewoko kuba mbaddewo ebbanga ddene mbadde sikirabako. So kyobola balaba hina mazina yindi bakola biki nange ondaba ninga Mahatma Gandhi. Mbirabye enyambala tetugitegeera era yabayindi. Enyambala Okay, soko nga tumaliriza mubaddemu n'edduwa litambudde litya nga babasabira awali omusiraamu wonna wabeerawo edduwa. So edduwa tutambula n'edduwa ngawo otubeera tusobola kukola kintu kyonna nga tutusabye Mungu banga tetumwebaziza yadde abamu katumwebaza bwebaza alhamdulillah naye era tusigala tukola ki tusaba kuba kati nze nandibadde nebaza bwebaza neŋŋamba nti Mungu wampa kuula alhamdulillah ate nkyayagala ki tokyalina kyoyagala mu bulamu okuva wewafuna ku lusuumu? Sinakirabayo. Wangi sinakirabayo sooka ogamba abakulaba tebakitegedde. okuva lwe nafuna Dr. Cool kyenjagala ekipya mu bulamu sinakirabayo byonna mbimulabamu Byonna obugambo obusemba ku terefayina ngenda kubeerawo abawooza it will end in tears bajja kusemba nakyo bagenda tulaba guno omwaka ending tears eyammwe ejja kubeera etya? Ojja gifuula endies ni what? It will never end. balwanyisa bayibalo ate simayibala Uganda bakikola bati. Okay. Kubanga abantu banza obba tebakyetegereza obeera n'olaba abantu nga baagalana wembeera osala omugambo ogujje n'oguzza eno ate ebigambo bijja eno biteeka eno abantu bakutulemu naye ate abantu abo baba nga bakutuddemu lwa bigambo sisuubira nti ekyo kye bayita ending tears oba nze ekitegeera oba Simanyi. ekintu kirina kufaanana kyo death kye bayita ending tears naye gwe bw'oba gwaseketterera omukwano gw'omuntu gugwewo abantu abasinga bamanyi ekibonerezo kibalindiridde Kiba kibonerezo ekibalindiridde wa Mungu eyo bandibadde balekerawo. Okay. Obugambo obusemba eri Haji Kulthum? Obugambo obusemba eri Dr. Cool Hajjati wange omu bw'ati I love you Dr. Cool. So nsaba Allah jalla wa ala atukuuma wamu aggyemu obubi obundimu akuwa obulungi obundimu akunzigiremu obubi obukulimu ampe obulungi bwokka obukulimu atuwe n'abaana abalongoofu atukuumire bakadde baffe naffe atuwangaaze wamu n'emikwano gyaffe ba Facebook in-laws ba online in-laws namwe mubeerewo nga mukyatwagala abatwagala tubaagala abatatwagala we don't care about them.
oba tonjagala sikwagala bwonjagala nkwagala ye mmoto yo nga tukwaniza ku BBS abakulaba sooka obabuuzeeko tulinaana olunaku olwaleero bannange abandaba mwenna balamusizza nnyo olunaku lwaleero tuli ku ki tuli kuteekateeka omwana waffe omugole dokita muli kukola ki muli tuli kuteekateeka omwana waffe n'okumusiibula mu bufumbo obutongole obw'omwana munne gwe yafunye inginiya kumisiriza omuko omupya omukolo nga mugusoosowaziza nnyo buli lunaku kabaga kano kali tukuyozayozezza okusinziira omwana waffe engeri gyeyakwatamu ekintu ky'obufumbo omwana waffe muntu munene nnyo naye omwana okusalawo okuyita mu mitendera n'atugamba nti nfunye omuntu kikulu nnyo tekisangika naffe kwe kusalawo okulaba nti tumusiibula n'essanyu agende mu bufumbo n'essanyu eringi ennyo naffe tubasanyufu nnyo gwe senga nze senga njagala twogere ku sayidi ya senga njagala twogere ku sayidi nga senga wandiwagidde omukwano gw'abantu abali mu kamera basereebu kubanga gusobola okubeera ku intaneti era bizibu ki byogulabamu ebintu nga bw'oba omanye enkwata y'ekintu nkuwagira obanga olina amagezi amazaale si kibi omukolo okulaba nti gugenda gwabasereebu gugenda ku intaneti tekiba kibi omukwano ogwo tekuba mubi obanga tolina katinko naye bwobanga olina amagezi tekirina tabu waki tekugenda ku intaneti erina okuba n'amagezi ngeri gy'ogitambuzaamu n'otosusa nnyo kajanja bangi batambuziza obulamu bwabwe basereebu omukwano gwabwe ku intaneti ne gutawangaala tukiraba era tubiraba naye olina okumanya buli kimu kyonna n'okikwasa Katonda ebintu bino ebya sereebu bw'oba nga tolina Katonda oluusi ebintu tebikutambulira bulungi naye ebintu byonna bikwasa Allah n'omanya Katonda tewali kizibu kyonna lwaki kiraliikiriza bangi bagamba it will end in tears nga womanye engombo ya leero omuwala wo muteeseteese otya okulaba nti it doesn't end in tears muwange muteeseteese bulungi nnyo ddala era ntutte ekiseera kya mwaka mulamba nga mubuulirira butya bwayinza okuyita mu nsi eno nga buli kimu kyonna obufumbo nga tebumonyeze ate n'okuba nga engeri gyakwatamu abantu n'obuteeraga muwala wange munene nnyo mwana ayina emikisa gye mwana dokita asoma ebitabo bye naye bikimu buli muntu omunene n'omuntu wa wansi amanye nnyo omuntu wa wansi kale sisuubira nti ayinza okulemererwa obufumbo naddala omuntu wa wansi amutwala nga omuntu naddala amusoosowaza okusinga n'omuntu owa waggulu olina obugambo obusemba wandyagadde osibirira abaagalana oba abatabaniibo nga gwesenga w'abagole obugambo bwange nsibirira abaana bange bano naddala olunaku lwaleero tugezezzaako nnyo omwana waffe omuteeka mu mbeera kati nga abazadde luno olunaku tuteekateeka omwana ne tumusiiga ina nga tuyita ab'emikwano bonna ne babeerawo okumugumya nti mwana wange kati ogenda mu bufumbo abantu bayise booti ate mu maka temuli mu nnyumba temuli kkubo so abantu bakwate bulungi ne tumusiiga ina nga tumulaga omukyala bwagendamu agenda mu kintu nga tufiringa nga tumugezesa ngeri gyayinza okubeeramu happy mu bufumbo nti gyagenze si maziga wabula ssanyu aye naffe balese naffe tusigali tuli basanyufu era tuli basanyufu okulaba nti wajalaga bwagenda okukolamu nga nafenna tubalansinga ssanyu jereere netumuteeseteese bulungi era ffenna mutulaba ffenna abantu bonna banekanekanye mu kalombolombo kaka enadde era lunaku luno lubadde tukuŋŋaanyeddemu okuserebuletinga enadde era yabadde lwaleero ku mukutu then n'okumusomera edduwa first of all edduwa yeesoose tumusabira Allah amuteekeremu obwangu buli kimu kyonna amuwerekere ofumba obulungi wamu n'omuko omulungi inginiya kumisiriza